National Unity Platform eyakawangula akalulu k'ekalungu alindiridde okulayira Oweekitiibwa Nkerettanyi Yusuf Kiruluta Small Body Big Brain waali alabika atendereza Mukama. Nkerettanyi ono y'omu ku babaka abato abasuubirwa okulabibwako mu Parliament ey'e12. Ekibiina kya National Unity Platform kyamwesiga ne kimukwasa kaadi okuba nga yeesimbawo mu kalulu ke twakamaliriza ennaku z'omwezi nga 15 ne badropinga incumbent eyaliyo gwe twali tusuubira nti afunye experience. Akalulu Nkerettanyi yakawangula era gwe ssebo bannya baatulaba Nkerettanyi olumala okukawangula gwe yali yeesimbyewo naye munnakibiina kya NRM amanyikibwa nga Bamulanga Kisempijja taata wa Nammeere yavaayo n'asaba recount ng'agamba akalulu yakawangula beetaaga okuddamu okubala akalulu. Wabula omulamuzi awa ensalawo ye n'agamba nti tugenda kukabala era tugenda kukebera box naye singa tusanga box emu ng'eriko obuzibu akalulu okukabala tugenda kukusazaamu. Olunaku olwo lwateeka bannakalungu ku munkenke bagenda okukebera nga box 5 gwe ssebo bannya baatulaba zaaliko obuzibu era ne basazaamu okubala akalulu ako. Nkerettanyi yali esimbyewo ne former minister, yali esimbyewo n'omusajja eyafugako district Namba nga chairperson, ekitegeeza nti yali esimbyewo n'omusajja ow'amaanyi ali influential. Naye Nkerettanyi mu bwankerettanyi bwe yasobola okumegga mukadde waffe Bamulanga Kisempijja former minister. Na buli kati Nkerettanyi waba tatambulidde mu rabadaba style asigala waka nga yeekukumye. Olunaku lwe twali tulonda bassentebe ba districts Nkerettanyi engeri gyali nti munnakibiina kya NUP era nga kyemukakatako okwenyigira mu nsonga za NUP yabukeza nkokola ekalungu okwetaba mu kufeffetta oba mu kuuma akalulu ka chairperson wa NUP gwe baali bawadde kaadi mu district y'e Kalungu. Wabula okulonda we kuggwa Nkerettanyi yafuna obulumbaganyi, yatuusibwako obulumbaganyi abantu abatannaba kubanga bamanyikibwa. Era okusinziira gwe tufuna emmotoka ye gy'olaba eyo yatuusibwako obulumbaganyi kate atomerwe oba oli awo n'okuba ng'afuna obuzibu because baategetinga side ya driver kwe yali atudde okusinziira ku ge tufuna. Na buli kati Nkerettanyi olunaku olwo akyalutenda era akyalunyumyako oba akyalulojja. Oli ayinza okugamba why would a person want to hurt a young man like Nkerettanyi? Yenze Kiruluta Yusuf Nkerettanyi omubaka omulonde owa Kalungu County East ku tiketi ya National Unity Platform. Nziza okutangaaza naddala ku byabaddewo wakati mu kutiisibwatiisibwa n'okutaasa obulamu bwange mu mbeera eyabadde mu kalulu k'obwammeeya bwa Lukaya Town Council. Olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokubiri omwaka guno bino bye byabaddewo. Ku makya bwe twayingidde mu kunoonya akalulu twagenze mu field nga mpeereddwa obuvunaanyizibwa obwa supervisor nengenda mu field okutandika okulaba buli kimu bwe kitambula. Naye embandi eyo n'entandika okufuna essimu okuva mu security agencies naddala ezitwala ekitundu kyaffe ekya Kalungu nga baŋŋamba nti akalulu k'obwammeeya nkaveemu nkesonyiwe, of which nga reason gye bawa nti ba candidates bali abalala batali ba NUP babadde beemulugunya nti okubeerawo kwange olw'okuba ndi MPLA kikusobola okuinfluencinga okulonda. Ne mbagamba kubeerawo kwange kuba nga tekumenya mateeka, okulonda nkuinfluencinze ntya nga sisabye kalulu sikoze eki. We nalabye nga amasimu geeyongedde nga mangi nenva mu field nengende waka nenkwata essimu yange nenkwera returning officer nemubuulira ekiriwo ne mugamba
police yeri under you oba goli under police. Kubanga police ina kugoberera n'okuteekesa mu nkola amateeka. Naye returning officer nangamba no we baba bakikola mu kyamu kanjogere nabo. Nga bansindise nti mbere mu gombola y'ebukula naye yaluka yanje esonyiwe. Nesifaayo nengamba after all tekina kikigenda kunkosanga omuntu atera ne pate yange bukibanga bwe batebakoze ekiwe baganye okusinga sikagano muguwa nabo. Nangamba nzire mu lweggulo ngokulonda kuwedde ekyennakoze. Nenkomawo olweggulo nentandika okugenda nga nambula polling stations okulaba abaana wabeetegese bulungi n'okulaba nga abaana emphasizing okubanga obuuma verifying obululu. Nentandika okuŋŋaanya. Scenario eyasoose ntuuka ku ssomero lya Waggwa. Agent owa candidate waffe ampa DR form. DR form njiweereza kwabadde ku tali center waffe twadde ne tali center yaffe we tugattira okulaba kubanga kiswaza ogenda ku tali center nga towangudde obula atogenze olinde olabe ebiriyo okuswalira eyo. So ekifaananyi nga buli wentuuka nga DR form musooka gikuŋŋanya nenkuba n'ekifaananyi nenkiweereza. Bwe nakiweereza dde ku tali center nangamba nga kuliko numerical errors ebintu bino tebigatta. Nga bambi presiding officer bwe yadde afiiringa form eyo just it was a mistake. Kuba bwe nagikutte nenjizaayo ku meeza nga obululu obwabadde bwa total number of voters polling station babadde babuwojjozza ate mu kifo kya candidate omu nga yabadde mistake nga bakijjuza wano ne wali. Ekyenyambe natuuseewo ne bandaga gundi DR forms endala ez'aba candidate abalala ne original gundi gye batwala ku EC. Nendaba nga zo zirina effiga y'emu erinnya tonengamba kitegeeze ne yadde mistake ngo ne yaddidde ffiga eya wano n'agijjuza wano by mistake. I quote this by mistake. Ne mugamba no you have to correct it then rectifying ensonga eyo o counter signing era ne tunakitereeza. Kati constable yabaddewo I think ndowooza bataanjagala nagezako okuteekawo embeera of which nze ng'omukulembeze nabadde nina okwakitinga mu ngeri eri makiwa ovunaanyizibwa ne mbuusa ku agent ne mugamba tosobola kubeera nga bakola ensobi bweti ate gwe notaba in position ekicollectinga in time. Singa tekyabadde nti oli agirabye tewandikikoze ki tewandikitegedde. Kati bo bano olw'okuba okusinziira ku information gye nafunye babadde balina plani ey'okwagala okunzitira mu kalulu. Bagikozesezza nga stepping stone ne baflipping emboozi ne bagamba nkeretanya adde atambula ne fake DR forms which was wrong. And that information was fully cleared by the OC. Nga bamaze okwogera ne presiding officer n'ababaddewo ne babulira ekituufu ekyabaddewo. Kati nengenda mu field ewalala noonya DR forms nga bwentambula kuba ne bannanga walala mu mmotoka nabaddemu bw'omu nga basinga bonna tubadeployinze. Nende Black T waliwo polling stations 5 bangambye batuwangudde naye DR forms tewali azikuŋŋaanya. Nentumawo nengendawo ngendo tuukawo nga omu kwa supervisor ate waali nemugamba no don't lose hope, make sure that you collect all the DR forms oziweerezeeyo tusumming up tumanye wowe tuyimiridde then nzika neeyongereyo walala. Bangenda okuyingira nti emmotoka abavubuka ne bansalako ne basalako emmotoka nga nakagiyingira bwe nti n'emigo bante ngenda okulaba ate nebbali wayeesalawo amagye abajaasi nga bana 5 nga bakutte emigemera wala. Kati osaŋŋamba va wano ogende kwa naye yabadde n'abasirikale ab'ebibomboola ebya black blood white zit kati wano abajaasi babadde we nalabye okubumba ng'agenda okuyitawo ngenda okulengera abajaasi bansongamu n'engalo nga bakwate mundu nga bazikookinga nga bazintunuzaamu eŋŋamba ate wano we bituuse nenziza emmotoka reverse nenvuga nengenda ku ofiisi we twabadde tugattira obululu bwaffe neŋŋamba abaana ebyakalukeeruka yakirabika birimu okwagala okwendinga obulamu bwange. I think I should leave this place. Nvaawo ne mu kuvaawo mba ngenda nti okuyingira ekkubo mpulira omutima gwange tegumatidde nkubira omu mu abo abaduumira mubuuza niki ekituusa ne ku extent enkookingira emmundu
mubadde na mission ki nga bwe nvuga ku roadside ebbali mpola mpola nga nva ku office kati mu maaso nti nga naakagenda waliwo emmotoka yadde parkings effuso mba naatero gituukako nsula indicator njagala nyingire kubo then olumaliriza essimu n'oyo omukulu ge nadde njuga ne mu security mu side mirror yange olwokuba nti oba oyingire kubo inosooka okumanya ava emabega wajja omuvubuka wa boda gwe mmanyi obulungi n'amannya ge era inagawadde poliisi ne ngajja aja nyimiriza ngamba honorable imirira nina information gye njagala okuwa nga mumanyi bulungi wa mu nkambi ya honorable bamulanga kisempijja era nga nkimanyi tampagira ninga unendowooza nti waye mulakole kaliwo mission okusinziira ku byendabye ng'ona ina information yagala okumpanga entaasa nga mugamba no ogira ovuga bwoti nzise ndabirwamu zijja muneroko ogende mu maaso g'eyo emmotoka tukole ki twogere kati ng'ayogera bw'atunula emabega oba ng'wanentula mu side mirror nengeri emmotoka ejja emabega aŋŋamba ndi ne bannange twagala kuwa information in a blink of an eye emmotoka yadde eva emabega nejja ne blocking bweti jukira nkugambe wano parkinzewo fuso kati olosiina wenzira kati mmotoka mu kuparkinga bweti mu speed y'ekitalo ne basendabirwamu omu n'avaamu munda ne nengeramu abadde bakutta amajambiyo banennyo bana biki omu najja nadduka emisinde najja naggula oluggi lwange simanyi mukama butya bwe yanyambye wabula emmotoka nagitadde mu reverse nenkola kyesikolangako nenjikuba reverse kubanga obwongo bwange bwampeerezza mangu nti bwe njizza eno gye nabadde nva olede mba bweru wa kkubo kwagala okuyingira ekkubo bajja kumbulookinga nagivuze buvuzi reverse nenjiwa omuliro neŋŋamba anaaba ava emabega yena najja kulaba nti ekkubo teriri seefu wakiri yaneeyiya mba nkyagivuga reverse nga njiza emabega obwongo bwange ne bumpa lwaki tokuba U-turn nenjikuba enkyungwa mu sipiidi y'ekitalo nkugikuba enkyungwa olw'okubona oluggi adde alugudde oluggi ne luhiitinga emu ku mmotoka ezabadde ziyimiridde olw'ensaasagge ezadde ziva e Kampala okudda e Masaka ne lugihiitinga ne lugooma bwe luti nga siina bwe nduggala mugikuba enkyungwa nenjikyusa netunda e Kampala nenjivuga ng'oluggi lulinga bwe luli nga njivugira wakati w'ekkubo nga bwe nkuba eŋŋombe ntuuka awo wakati nga kukatta bazungu nsangawo police patrol parkings olw'okuba nabadde ne fear kuba police patrol yabaddeko abajaasi n'abasirikale nenneekengera neŋŋamba newano era newenyimirirawo tewali safe kwanasena kumabafuta agabadde galiraanyawo mbanga wetako bwentu bumwe ne bumpa newano tewali safe neziruka neŋŋamba obwongo ne bumpa nja kuba safe nga ndi ku garage wentera okukanikira emmotoka yange era we nagivuze nenjituusa ku garage nempakinga mu speed neŋŋamba bannaaye abuli omu nga yeewuunya nyingidde ntyange like ntunvuze ntya emmotoka ng'oluggi luggule nempakinga emmotoka nziramu kisumuzo n'essimu zange neziruka ngendo tunula emabega wentadde emmotoka nga piki bbiri zijja neŋŋamba abo basajja basempijja baagala kunzita kati osaategedde byaddidde nenyingira eyo mu geto munda nembuuka emyala nempalampa enkomere byeyo ku geto nengwa awamu nga waliwo abaana badde bazannya olwaneroga honorable nkerettanyi nembagamba musirike ekyanyambi wabadde omuntu omukulu najja naye ng'asanyuse naga honorable nemugamba maama lindako baagala kusanya obulamu bwange njagala kudduka kati mukama nenyamba mu baana abo mwaddemu omwami adde ayambadde sweta era omwana oyo yenna gyali bamuzadde omwana oyo yenna gy'oli nsaba mukama akumpeera ekyosinga okwagala n'omwana oyo amumpeera ekyasinga okwagala era omwana oyo yenna gyali bamuzadde omwana oyo yenna gy'oli nsaba mukama akumpeera ekyosinga okwagala n'omwana oyo amumpeera ekyasinga okwagala omwana nampa esweta ng'eriko ekibika gye nataddeko okusobola okubika ekkooti yange neŋŋenda ku booda nenoonya bodaboda stage nefunako booda gye neekakasa nga ngimanyi nantwala ewuwe nampa ejacket nampa ne gumboots kati mba ndi mukubo ne baŋŋamba nti ate poliisi ezze ku mmotoka yange bali mukuba amasasi mu bbanga olwokuba nadde enkyusiza endabika nenkoma mu ngeri ya Robert style neneetegereza embeera eyabaddewo nenkubira omu ku babaddewo ne mugamba nga ndaba ensonga esanegene mu media ne mugamba afuwe nga bw'asobola ankubire ku bifaananyi akwate ne ku vidiyo n'abimpeereza ku WhatsApp naye nze nnoonye we neekukuma mba ndi eyo netandika okufuna information from various sources nti abasajja bali eno babuuza osimattu sookya nti kuba missoni yaabwe ebadde eggwa leero
etali simu emu etali simu bbiri ezitali ssatu dimission ya badde gwa leero era mbu bali eno bagamba olabika oli Illuminati mutima gwange ne ngamba ekitegeeza move eno ne bino byonna byonna ebyabaddewo ku makya okuŋŋaana okugenda bukalu ne neebuuzibwa poliisi yadde kimanyiko ne ngamba anyway ngenda okubuuza poliisi ngamba yadde terina kyemanyi era nenkubira DPC na radisa ekiro ne batakwata ku makya n'enkeera ngenzamu ne mukubira DPC n'akwata n'asindika ngende wa CID e Kalungu nzigulewo omusango kuba nabo babadde tebamanyi emmotoka kyeyabadde kubanga information gye babagambye mbu emmotoka baagikubya amayinja which was not the case. So mukumpa CID ne tugenda Erukaya kusini wenyini okulaba kuba nabagambye waliwo awo abantu bwesuubira okuba nti babadde okuba nabalengedde ne tubajjako information abasinga buli kimu bakirabye n'ebigambo abasajja abo baagize nga mbadduseeko ne picha ezangoberedde ne byezayogedde nga bagamba nti tujja katta n'abaki era mb'omu ku bo n'agamba n'okugamba nti lwaki Nkerettanyi yafuna ekifo kye naye asigala akyalemera mu bululu bw'abalala tujja katta nga bye bigambo byabwe naye nvumira ne sekuvumirira yenna ebikolwa ebyo kyemmanyi omusango we naguguddewo ku poliisi ne poliisi nekola investigations ezaayo ezimu nga zirina independent nsuubira okuba nti batekinga this matter serious wabula ate nenvumira ne sekuvumirira abo abantu abakola ebikolwa ebyo buno bulamu bwange of which nalondebwa abantu nina nange abaana nina family naye ate oluusi musobola okuba nga mubikola okwagala okuntiisa n'okunzija kumulamu of which kyesigenda kukola mubikola okuntiisa tisa ne Uganda nfunda sina wenja kwekweka always be there naye ate kike muteeka mu bannakalungu bukyayi ki bwe muli mu kusiga ekirala president kije tuli mu kusettinga e Kalungu nti abaana bwe bajja bamanyi ebyobufuzi kufiirawo fa n'omuntu oli ne waba kuwangudde bamunogigwavuganya naye wakiri musanyewo which is wrong. So nzikiriza n'ebyobufuzi ebiri modern oba ebyabantu abali civilized tusaana tu practicing ng'abantu abali civilized nebibanga birimu okwonoona obulamu bw'abantu abalina n'abaana baabwe bebazaala balina ne families zaabwe kintu ekyo kivumira ne sikavumirira yenna. Then mu nsonga endala, why do you give wrong information? Because you don't support someone, just you want him or to tarnish his name, or you want to see him killed. If he gets killed, what do you benefit? What do you benefit? What do you really get from his death? Of course you get nothing, because in the end of it all we shall all die. Now we can nyini obujja kufa. Naye Katonda yamanyi. Katonda oyo eyampisa mayengo gonna n'empangula akalulu akalimu selection nga teyali election nga kwali kulondoba so si kulonda. Ye Katonda oyo y'omu eyampanguza omusango ensonga ne ziggwa. Katonda era y'omu ye yamponyeza akubwa amasasi if at all kyekyabadde ekigendererwa ky'abasirikale if at all. Then era Katonda oyo y'omu ye yankozesezza drift ku mmotoka kyesikolangako mbulamu bwange era ye yawugudde n'emmotoka endala ekkubo n'endiyingira nga temuli mmotoka n'emu ne gye nahitinze ne mba nga saagikosezza wabula eyange nga yakoseddwa. Katonda oyo nzikiriza nti ajja kumprotectinga, ajja kunkuuma kuba yantonda naye ate era nkimanyi nina okufa. Kulembeze yabundeetamu ku lw'abannakalungu. Essaawa eno gyendi ndi lwa bulamu bwange ni mu kubukuuma era nsaliddwa nnyo bannakalungu kubanga mbadde nnwana kubabeera mu day in day out kubanga ensonga lwaki nasalawo mbasemberemu nsobole obbafaanana mbeere nga bo. Naye bannakalungu mbagumya nti bino byonna babikola kwagala kusanya obulamu bwange wabula nsaba mubivumirire nammwe mubyogereko era muvunaane abantu abo babikola kubanga tebabikola mu mutima mulungi wabula bikyayisa ekitundu kyaffe n'okuteekawo embiranye mu bantu baffe. Kwanga mbadde ndowooza nti naafuuka mugatta okugatta abantu abo bonna bonna abasaidi zirize nawangula tusobole otambulira wamu naye abamu balabanga basaana basanyeewo obulamu bwange can you imagine naye gwe ayagala osanye obulamu bwange Nkerettanyi naawe ojja kkeera enkyofe because nze naawe abaakikola kkiriza obagaana omukuffe aliziika munne. So tosobola kuntiisiza mu kintu ky'otolinaako naawe control kyoba onookisimatuka kati okufa tteeka. Naye ate mbagamba Katonda oyo yankuuma
Kivula ngamba nnyo oli munene nnyo Katonda ajja kunkuuma ajja kumprotectinga ate ajja kunsobozesa okubeerawo kulaba Nakalungu. Mumye bannayuganda bonna ndi safe Jeni wensula sikyawogerako nyingira kiro nga nswera nenkeera mu nkoko nga akanyonyi ne mwebala bataddeyo omwoyo mwebale nakunkabirako ne mugume temutya nnyo mubeerenga muli bagumu wabula kyo mba musinga okukola ekiri musobozi bwammwe kyekyokunsabira eri Katonda n'okumanya nti ensi yaffe eri mu bulabe nnyo bwe bibanga ebikolwa bwe bityo bye bigenda mu maaso ate nga bikolebwa abantu betulowooza nti be bali mu kusaidi yaabo abaludde oba abali mu buyinza. Sabire nnyo eggwanga lyaffe wabula ate tulwane okufa okulaba nga tujjawo embeera zino kyova mula pulezidenti waffe enjiri ye gya preaching eya Uganda empya agamba ye solution eya bino byonna. Tujja kusigala nga tulemera ku mazima ne ku kituufu nga Katonda ye mubeezi waffe neyanziza nnyo neyanzeege kulwa Katonda n'ensi yange ne Afrika yonna eyawamu gye njagala ennyo baagaliza ekisa kya Katonda kibatambulireko. N'omwana oyo yonna gyali bamuzadde omwana oyo yonna gy'oli nsaba Mukama akumpeera ekyosinga okwagala n'omwana oyo amumpeera ekyasinga okwagala. Omwana nampa esweta ng'eriko ekibikka gye nataddeko okusobola okubikka ekkooti yange ne ŋŋenda ku booda ne nnoonya bodaboda stage nfunako booda gye neekakasa nga ngimanyi nantwala ewuwe nampa ejacket nampa ne gumboots. Kati mba ndi mukubo ne baŋŋamba nti ate poliisi ezze ku mmotoka yange bali mukuba amasasi mu bbanga olwokuba nadde enkyusiza endabika nenkoma mu ngeri ya Robert Dobbs style ne neetegereza embeera eyabaddewo nenkubira omukuba abaddewo ne mugamba nga ndaba ensonga esaanigene mu media ne mugamba afuwe nga bw'asobola ankubire ku bifaananyi akwate ne ku vidiyo n'abimpeereza ku WhatsApp nze nnoonye we neekukuma. Mba ndi eyo netandika okufuna information from various sources ti abasajja bali eno babuuza osima. Omubaka wa National Court okuwulira emisango egyali gimuvunaanwa before nga tannaba kugenda mu kalulu. Nkerettanyi ono alina emisango gye baali bamuvunaana egy'okukumpanya ssente era engeri gyali ndi musajja mugoberezi w'amateeka era ng'ali mu kibiina ekigoberera amateeka. Nkerettanyi yalabiseeko mu kkooti era emisango gye ne gigenda mu maaso. Bano abasinga badde bakozesa nnyo embeera eno okwagala omunafuya n'ekiraga nti musajja ali solid. Oli yandyebuuzizza away from the court staff, why would someone want to hurt Nkerettanyi? Nkerettanyi ono abaagala omukolako obulumbaganyi ndowooza bajja kusinzirira ku maanyi n'obuvumu bwe yakozesanga mu campaign according to my thinking. Njagala nkulage some of the clips Nkerettanyi we yawuniikiriza bannakalungu era ezimu ku clips ezasinga omuleetera obuganzi oba obwagazi mu district e Kalungu okusobola okukuba bamulanga Kisempijja. Uliriza katukomewo. Kuguno omulundi batwetegereza okumala emyaka emeka 5 era ekyakiwakanya tunulako mu east kizibu okujja omuntu nga wa kisanja kimu ne bagenza okutunula ddala kano kasimolo bode ddala kituufu full package zeri ne banteekayo ekiraga nti batwekennenyeza bataata bamaama twetaaga okutereeza eggwanga lyaffe lino kubanga abasajja baalirya bajjajja abakuze emyaka ne bakitaffe abatuzaala. Njagala mbajjukize kino 1986 si bemwe be bajjako akakadde ne babaddiza akasanvu, si bemwe be bajjako obukadde 10 ne babaddiza emitwalo 7. Mulowooza obuddusi we bwatandikira. Kambabulire n'ekirala nze nja bajjukiza Mwami Museveni yabadde ebugweri wiiki nga 3 emabega n'agamba yatandika okulwanyisa Amini mu 1973. Ekitegeeza ye yaleeta n'edduka mu ggwanga. Akalulu k'ekinaana Babba Kawanga Ssemwogerere yo wa UPM ye yasemba naye ate ye yagenda nti bamubbye akalulu n'aleeta dduka bwe yamala n'abagamba mbawonyezza dduka mbawadde otulo kati bwe mwebakaffe abazzukulu twakungula bujonjo n'angeregeze. Mutubuulire ewali akatale k'obujonjo n'engeregeze
bwe tunaaba tusobola okubitunda ne tugagawala awo tulyoke tuddemu okwongera Museveni akalulu. Naye webiba tewali katale ka Bujonjo n'Angeregeze bajjajja abakyali ku Museveni muli ku kafu. Ne obuba busika otuuka emyaka 80 nga tonnakola kiraamo oba mubi nnyo. Mukole ekiraamo mukwase obusika bw'eggwanga lino eri generation yaffe tutereeze eggwanga lyaffe. Waliyo wali otuuse ng'obusika babulamira omukadde. Wali osanzeko omukadde nga bamusumika olubugo lw'okubeera omusika. Babusumikira abakyalimu embavu nga balina obuvunaanyizibwa. NUP yatusunsudde nga tulina obuvunaanyizibwa nga tulimu embavu. Tugende tuteeketeeke Uganda empya. Okujjako nga gwe tolina bulumi ababaka abasoba mu 5 mu parliament bakolayo ki nga tebakugasa. Mulonda ababaka abamu temubamanyi namannya. Omugaso gwabwe guli ogu kugamba yes oba no. Nga n'eyakoma mu P1 asobola okugenda mu parliament n'agamba nti yes oba no. Kati olwo tuba twabalondera ki? Twetaaga tutereze parliament y'eggwanga ababaka bakendeere, emisaala egyo gye basavuwaliza mu parliament gikendeere, services zikomewo ziyambe gwe omuntu owa wansi. Yeyo Uganda empya Kyagulanyi gy'abateekerateekera. Uganda empya Kyagulanyi gy'abateekerateekera. Abaana bammwe bagenda kufuna okusoma okw'obwereere okuva wansi mpaka waggulu nga bali ekyenkya n'ekyemisana ku ssomero. Ate bamala okusoma nga n'emirimu gikola ki? Weegiri. Ne mu Uganda enkadde omwana agenda n'asomera bwereere era n'amaliriza nga ddala kituufu asomedde bwereere. Abali mu mawofiisi tebagavaamu. N'ogamba bannaaye ffe tunaafugako ddi tunaakulembera ddi? Ate nga ffe be bagamba nti ffe abakulembeza abaddi ab'enkya. Naawe gwe oba gwe taata nga gw'ozaala Nkerettanyi oba nga ye gw'ozaala Shakira oyinza okugamba omwana oyo sisaanidde okutandika kati okuwandiika ekiraamo. Kati tandika okuwandiika ekiraamo nti Nkerettanyi genda okwata ebyakalungu East. Sewungu mwamukwasa ebyakalungu East abinywezezza. Singa Shakira njagala mumyuse nga wolaba mbulera okola ki? Ebyobulamu mbabuulira wano mu Greater Masaka tulina Referral Hospital atagendangako Masaka yatamanyi byenjogerako. Abakyala 2 mu ggwanga bafa buli lunaku nga bazaala. Gwe yasomoka webaze Katonda. Naye omukyala jjo juzi nabadde mu ddwaliro e Masaka nina omulwadde gwe nabadde ntuteyo nga accident. Natuuse ng'ekyamazima n'essuubi linzigwamu. Omukyala namusanze bakamulongoosa naye nga bamutadde wansi ku seminti. Ne ŋŋamba bano baataasizza bulamu oba baatuukiriza mukolo. Naye lwaki? Omusawo akuyitakawo ng'otaawa ng'ebirowoozo biriko abamu bangi enju. Yasaba bongere omusaala beerema kati ajja lwakutuusa mukolo. Oba n'ofa yajjanjaba n'atasiimwa yeediima n'abikoowa asuddeyo ogwa Nagamba lwa bukoowu. Kati gwe gwani atakoowa? Alright, oyo ye Kiruluta Yusuf Nkerettanyi Small Body Big Brain abadde yeebuza lwaki obulumbaganyi bumutuusibwako. I think you can relate to some of the clips oba some of the events oba some of the speeches zeyawa nga afefeta akalulu mu biseera ebya campaign. Thank you so much. Endeavor to subscribe, tap the bell, share the video to each and every person abenga alaba obanga afuna information yenu. Bampita Simple, mubeere bulungi.